Jjajja w'Obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge avuddeyo n'ayanukula n'alabula abo b'amasheehe mu ddiini y'Obuyisiraamu abeekobaanye okutyoboola n'okufeebya n'okudaabaada ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'Obwakabaka bwa Buganda nga bakola bye bali mu kukola nga beerimbise mu ddiini y'Obuyisiraamu. Abagambye ebigambo bino saba tubifune. Nti jjajjaffe bwe yava muwaŋŋanguse waliwo bingi ebyatuukibwako mu bukulembeze n'okusaasaanya eddiini yaffe wano mu Uganda. We yaddira 1895 yakomawo nga musajja mukulu ng'ebyeduniya bitadde ng'akolera akhera. Bwe yali e Zanzibar yalaba waliyo obwegugungo, n'alaba abazungu engeri gye bamenyaamenyamu obwakabaka bw'e Zanzibar, era bw'atuuka kuno yasangawo abaserikale ba Emin Pasha nga banyiize nga bagamba nti twegugunge tuwambe gavumenti. Yabagamba nti essaawa y'okulwana eweddeko, sijja kubeegattako kubanga buli lwe tulwana tuggwaawo. Bajja tuteeka mu ntalo zino batumalewo, buli lwe tunaatulwananga nga batukuba paka lwe tunaggwaawo. Nze byange birala katusaasaanye eddiini, oba mulwane nenze nja kukola byange. Bagenda mu maaso ne beegugunga, naye mu lunaku lumu ne babamalawo. N'abanga Katonda yali amuwadde okulaba okwewala n'amanya kyokulwana obulwanyi oluusi omuntu akusalira amagezi n'akuteeka mu ntalo n'akumalawo. Kati bamulaba naffe oluusi tugenda ne tunywera ne tugamba nti ebyokusika emigwa tubivuddeko, tukole byaffe n'oli akole ebyaffe, lakum diinukum, tulina gye tukijja. Saagala mulowooze nti tuloota buloosi, naye omuntu ayinza obbasalira amagezi buli kaseera ne mukaayana, obudde bugenda, be bajjawo babajjawo, myaka ne giyita nga temulina kye mulaga. Njagadde mumanye nti okudda kwe kulina kinene kye kwatuzuukusa naffe ab'omulembe guno okumanya tiwayinza okubaawo kagezi munnyo n'abateeka mu ntalo ezitaggwa naye nga ye alina kyayisaawo. Kakati njagadde mulabe nti kirimu ekyokuyiga. Ekyokubiri, mu luvannyuma lw'endagaano y'olwenda baamuwa ebifo bingi, ekimu bye bino we tuli, naye mu magezi ge yagamba nti wano weetagawo nnyumba ya Allah, n'aba nti yalekawo ye n'azimba mu kikko. Kintu ekyo kyakusoomooza kunene nnyo kubanga nkakasa bangi nnyo senga twali ffe sanga tesiti eyo twandigigudde. Kuba yinza okugaa nti lwaki nsula eri nange nsula wano ensi endaba ennengere, naye ye yagamba nti Allah yalina okubeera waggulu, nze nja kukka mu kikko. N'olaba nti yeerekereza n'abanga ku lw'obulungi bwa umma. Mu kudda kwe yadda n'abasomi bangi abatandika okuyigiriza eddiini. Mu abo mwalimu Sheikh Khalfan. Olaba omuntu gwe bayita Khalfan omanya nti eyo gye kiva. Babaleeta bayigiriza abasiraamu okusoma n'eddiini okugimanya. Mu budde obwo we yaddira buli omu ng'akola bibye, baali tebasomye naye abasomesa abayamba okusomesa eddiini n'okuba nga bagisaasaanya mu bitundu ebitali bimu. Emizikiti buli omu yagutunuzanga gy'ayagala, naye ne badda ne bagamba nti walina okubaako gye gitunula. Oba oliawo harufu ze zaaleeta obuzibu, wano okuyitawo kibuli osanga baali baagala kugamba nti kibula, naye olulimi ne luseerera. Kubanga bw'okinoonya mu Luganda tekiriiyo. Naye abasomi b'ebitabo bagamba nti we balwaniranga baga nti za Allah, za Mungu, za bisimi, ng'amaze okusoma kale bingi nnyo bye tuba nga tulina okumuyigirako. Ekyokubiri, yajja n'abasomesa era abaali boogera olulimi Oluswayiri. Bw'ojja ku kibuli n'osangako abalwogera, teweewuunya nnyo, byemu ku bibala byajja nabyo okubanga eddiini yaffe eno ebanga egaziwa. Twebaza Allah olw'okumuwa obusobozi obwo n'okulaba okwewala, n'abanga yasobola okutunula n'alaba ensi gyeraga, n'abanga ayimirirako. Mukolo guno lwaki tugusaamu ekitiibwa? Tiweyaddira, we yagenda mu buwaŋŋanguse
tewali byafaayo biraga nti yali afunye ezzadde naye okuva mu buwaŋŋanguse Allah yasobola okumusaasira n'afuna abalimuddira mu bigere. Ababutadda abalinako effitina mwali musubiddwa nnyo funa gwe munaanyiigira. Okukomawo kwe kwaleeta nti bakadde baffe bajja naffe kwe kubeerawo. Kale bw'obanga ekyo kirinamu obuzibu kyo kyebaze Mungu tiwali osubiddwa okufunayo anaakunyiiza. Alhamdulillah, ekyo nakyo kyengera tukiteeka mu nsi kubanga mukadde waffe yasobola okubaako kyakola. Naye okusingira ddala nti yateekawo omusingi kati obusiraamu kwe butambulira obw'okuba nti yasobola okumanya omugaso gw'okusomesa kubanga madrasa zitandikira eyo. Basheekh Alfaani bano bwe bajja batandika madrasa okuba nti basomesa abaana. Senga baali tebasomesezza bano bonna abakugamba nti tugenze mu kulliya naki tebansobodde okufuna musingi wetandika kusomesezaako bantu. Twebaza nnyo Allah olw'omulimu ogwo. Naye nga nsinzira kwaya eri gye nasomye ey'okwebaza nti nze wenzijidde mu mukulembeze omukolo guno tubadde tugukolera walika ku lubalaza. Noza tubadde tetusuka 20 naye twebaza Allah nti okuva eyo ne tudda mu lujja ebito ennimiro ne tuzisaawa kati olwali tuli eno ku lusozi tulina okwebaza Allah olw'okuba nti asobodde okututembeeta ne tuba kubanga nammwe mwetunuulire ewaffe emikyasobola kujjaawo naye Allah yalina obuyinza kyekirwaki tuli wano. Gye gunaakoma okugaziwa oba oliawo nga nze naye bwe nafiirwa ebitooke ennimiro oza ne mufuti ofiisi ye naye eba eri mu lusuubo naye akkirize Allah kyanaaba amugeredde abantu gye banaakoma okuwera naffe gye tujakoma okukola ki okugaziwa. Twagala nnyo era okwebaza era okusiima ti Allah atukuumye. Tubadde n'abantu abatwetoolodde naye nga tebalina kalungi ke batwagaliza badde batuliira munda naye twebaza Allah okutukuuma n'atutaasa obulabe bwabwe abaali balowooza nti bwe banaatulinaana bajja tukuba ebigo. Balayidde byonna ne babimalayo mu nsi naye alhamdulillah weetuli era nammwe emirimu giraba gyongera kugaziwa. Olusozi buli wamu balukeketa. Omusajja omu yaŋŋamba nti kakati olusozi olwo ebizimbe bye muteekako mutandise okuba nga abalusala ekimemeya buli wamu muyisizaawo tulakita. Twebaza Allah olw'obusobozi n'enkulaakulana yonna gy'asobodde otuwa mu bbanga lino myaka nga 10 okuba nti buli wamu waliwo enkulaakulana. Njagala kumaliriza ebigambo byange nga mbaniriza mwenna abazze era nga mbeebaza nti okujja kwammwe kutuwadde amaanyi era nga mmwe mutuwa amaanyi kubanga ffenna amaanyi tugajja mu bantu abakuli mu mugongo. Mwebale nnyo temujjanga okwo. Njagala okwebaza olukiiko lutegeka omukolo guno lukola omulimu gwa ttendo nnyo okuba nti bakola buli kaseera okulaba nga omukolo guno gubeerawo. Bannaffe tubasiimye nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bigambo byange saagala bisingeko awo naye nga kamuta kyakuyiga. Tuyanziza Jjajja Kassim Nakibinge omulangira okuba nti ensonga ozitembeese bulungi n'ozitemaatema n'ozijjula n'ozinnyonnyola. Tusubire nti bannaffe abo bategedde abadde bagezaako okulwana Ssaabasajja n'omuyisaamu amaaso ate nga tabaliiko yali bibye. Ono Nakibinge Jjajja wa nkizo nnyo wano mu ddiini y'abannaffe Abayisiraamu. Bw'abanga aluŋŋamiza bw'atyo nsaba tubiwulirize ebigambo bya Jjajjaffe tutambule nabyo tubyebulirireko tusobole okutereeza eggwanga lyaffe. Waliwo batwagazaamu entalo ayogedde, waliwo batwagaza entalo nga yatandika wali olutalo n'abaana akumaana omuliro mu bano. Mutandike mwongezeemu naye nga ye abala kike kubalwanya mwette asigaze ensi etaliimu bantu olwo aleete banne abateekemu mubonaabone mu nsi yammwe. Tulina okusituka tulyoke kyetukola tutaase eggwanga yaffe. Obudde obutuuse bwakwenyweza twenyweze kubanga ebikolero bingi ebikolebwa olwaleero nga bitujja ku mazima
nga tabikola kagenderere. Mbagala nnyo mwenna, mweraba.